bino ebigambo bye ngenda okwogera byali mu luyimba lw'omugenzi Moze Radio. May his soul rest in peace. Katonda weebale n'olwaleero lukedde abantu ba Katonda bonna obasitudde, abalungi n'ababi bonna obagabudde, obulamu n'ensi byonna obituwadde. Katonda neesiga ggwe, oli maaso oli maanyi, nekutte ku ggwe kubanga gw'alina pulaani onkuumira mu ngalo zo, wabweru teekayo ssennyenge. Mukama nyongera amaanyi, bonna abankijjanya obamala amaanyi. Kati gwe Mukama Katonda gwawadde chance n'ozuukuka ng'oli mulamu, n'ozuukuka ng'oli erethe, n'ozuukuka ng'olina ekyokulya, n'ozuukuka ng'olina omulimu, n'ozuukuka ng'olina ekyokukola, n'ozuukuka nga toli mulalu, bambi wandifunyeyo akadde n'oweebaza Mukama Katonda kubanga abantu bangi bali mu kubeera nga batuva ku bulamu bw'ensi eno. Amanyi eddoboozi bamutemisa SMX representing straight out SMX media. Wali tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira tugikola naye ng'ekisinga okubeera ekikulu ti story zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera ng'agenda mungi. Ngenda kusaba subscribing on SMX media toja kubeera ngumisinga updates naddala nga zino. Tusooka ne birthday wishes nera ng'olunaku olwaleero Sharifa yalidde mu banne Queen Sharifa, SMX Queen. Happy birthday Sharifa, may you live to blow more and more candles. Amawulire genkuleetedde bambi olunaku olwaleero nera amawulire ga nnaku kwegamba wiiki eri twagikomekereza na kuziika na bilango byakufa. Wiiki eno twakagitandika neera tutandisikidde nera mu byakufa. John Segawa ono ffenna tumumanyi bulungi nnyo mu Uganda oba mu movie industry ya Uganda. Alina ettaffaali ddene nnyo nga gyenkomeeza nnyo lyataddeko. Gwe nawe naagenze mu production ez'enjawulo, production eziri massive naddala ez'oku stage. Ono John Segawa ataddeko ettaffaali ddene nnyo bambi olunaku olw'eggulo taata we yamuvudde ku bulamu bw'ensi eno. Muzeeyi Damiano Ssekiziivu olunaku olw'eggulo yatuvudde ku bulamu bw'ensi eno. Era waneno ku SMX media twegattira wamu ba SMX media subscribers ba SMX Kings and Queens ne bayisa mu ddoboozi munze SMX ne tugamba nange kitalo nnyo, kitalo ddala olw'okuviibwako taatawo omulungi. Ono nno omusajja agenza okufa bambi nga nakye yeekoleddewo, si ye musajja gw'obadde osobola okubeera ng'oyisaamu amaaso. Nedda, obeera osobola omugeraganya bantu b'oyinza okubeera ng'oyita abaami babadde balina kye beekoleddewo ng'akasente weekali. Neera John Mark Segawa bambi tukusaasidde nnyo, tukusaasidde ddala. Gw'atamanyi John Segawa uliya no muyita John Mark Segawa, John Mark Segawa mulala ngamba John Segawa. John Segawa ono yali bawa Mariam Ndagire. Yes, yali ngambye yali bawa Mariam Ndagire nga kati abafunamuko obutakkanya. Simanyi baba kyali bona naye ng'obutakkanya bwaliwo kaawo. Naye ng'ono akoze nnyo okulaba nga upliftinga movie industry ye Uganda naddala performing art. Banene abantu drama, kanjiyite drama naddala banene abazanyira ku stage. However much ne series azirimu nnyo, tali nnyo mu zino short movies ezigwerawo wabula ali nnyo mu productions oku stage ne series neno film ez'obutundu nga z'Abannayuganda. Yakola production, takola binene omusezi najanagira nodda, akola biri eri ebiri standard. So bambi tukutwala okusaasira kwaffe tukungubagira wamu naawe nyango olunaku olwaleero agenda okubeera nga aziikibwa. Amanya n'eddoboozi bamutemisa SMX representing straight out SMX media. Obeera yagadde story yange gyenkoze kakusala nombe subscribing on SMX media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. SMX I sign out.